Second pregnancy after C-section, omwana owokubiri olubuto olwokubiri nga obadde omaze okubanga wazaalako naye ate nga bakukola operation nga bakuoperatinga ng'ozaala. Olubuto olwokubiri olufuna mu bbanga ki? Buuza omusawo Gerard Massa, ye channel yaffe gy'oliko era leero tuli kwogera ku ensonga ey'okubanga bbanga ki ly'olina okubanga omala okuddamu okufuna olubuto olwokubiri. How long after C-section can you have another baby? Hello, welcome to our channel. I'm Gerard Massa, the health educator. On this channel, we talk about pregnancy-related questions. We answer all your pregnancy-related questions. We also do talk about conditions including fertility, infertility, endometriosis, endometritis, and also we do discuss issues regarding polycystic ovarian syndrome. Let me know if you have any questions, and welcome for today's lesson. You are most welcome, and stay with me today as we talk about today's topic. Welcome. How long after C-section can you have another baby? Buuza omusawo Gerard Massa, ye channel gy'oliko era leero tugenda kuddamu ekibuuzo kino. Kimanyiddwa nti omukyala wabanga abadde ali lubuto naye ate mu kuzaala n'afunamuko ku buzibu, katugeze mu kusindika omwana n'abanga aluddewo okubanga afuluma, oba n'abanga omukyala abadde talina maanyi gasindika mwana, oba n'omwana n'abanga abadde munene nnyo. Ebiseera ebisinga dokita wo oba omuzaalisa ali okuzaalisa agenda kuba akutwala mu theatre era babeere nga bakola operation eno bagiyita C-section oba mu luzungu kigwayo cesarean section. So okuzaala buli lwoba ng'ozadde n'ekyambe ng'ozadde nga bamaze ku operatinga, tuba tugamba nti oba ozadde ne C-section oba ozadde nga bakozesa C-section. So oba ng'obadde omaze okuzaala, katugeze omaze okuzaala leero naye ate nga obadde oplaninganga wakabanga kayiseewo oplaninga kuddamu okubanga ofuna olubuto olwokubiri, bbanga ki ly'ogenda okubanga otwala okuddamu okufuna olubuto olwokubiri? Kyekibuuzo kyaffe kye tuli okuddamu. Nga tetunaddamu kibuuzo ekyo, tugenda kutandika n'okubanga twogera ku C-section oba kiki ekikolebwa nga babadde bali kukolako operation eyo. Ojja kuzuula nti bakubaaga ne babanga at least banoonya omwana oyo munabaana ne basalawo just akantu basalawo mirundi egiwera mu theatre ne babanga bajjayo omwana oyo. Kati baba bamaze okubanga bajjayo omwana oyo, ojja kulaba nti kitwala ebbanga eddene ennyo ennyama zino eziri ku lubuto lwo we baba operatinze oba we baba basaze, kitwala ebbanga ennyama ezo okubanga zikala obulungi n'oba ng'owona bulungi, kuba ennyama ezo ez'oku lubuto we baba basaze zirimu at least ennyama 6. Waliwo 6 layers of muscle. So ennyama ezo zitwala ebbanga okuwona. Ng'oyinza okulaba kungulu kuno ng'olaba nti wakaze, oyinza okulaba nti oteredde bulungi, naye muli munda ziba zikyawona, ziba zikyahiiringa. So olina okubanga otwala akaseera okulaba nga ennyama zino ziwona obulungi ennyo. Olina okumakinga sure nti topapa kuddamu okufuna lubuto. Era tugamba nti omukyala azadde nga akozesa akambe oba nga bamukolako C-section alina okubanga amala ebbanga ery'emyaka 2 ku myaka 3. Emyaka 2 ku myaka 3, 2 to 3 years. At least gyemyezi at least 24 months, 24 noba at least ebbanga ery'emyaka 3. So buli lwobanga ozadde naye nga ozadde nga bakozeko operation, olina okumala ebbanga ery'emyaka 2 ku myaka 3. Kati tugenda kuddamu tuddemu kino ekibuuzo ekyokuba nti singa oba ozuuliddwa nti ozzemu n'ofuna olubuto naye ate nga lino ebbanga ery'emyaka 2 oba emyaka 3 teginawera, naye ogenda okitegeera nti oli lubuto ate nga obadde n'ebbanga eryo ery'emyaka 2 terinawera, tuba tukugamba nti olina okumakinga sure nti oyogera ne dokita wo n'abanga akukolako ku tests oba okubanga akwekebejja. Alina okubanga akola scans, n'alaba scan eno bagiyita, actually scan gy'abakolako bagiyita obstetric ultrasound scan. Scan eno ebigenda tulaga omwana ali mu mbeera ki, omwana yeebasa atya, mu bulago mulimu ekirira temuli kirira, amaazi agamuliko gamala oba nedda. Ekiri very important, ekisinga okuba ekirungi ennyo mu scan ebigenda tulaga
placenta attachment oba egenda tulaga omwana ekirya kino kyaliramu bakiyita placenta kirina okuba nga kiri mu kifo kye bayita fundo anterior position. So singa bakola scan, doctor wakola scan n'azuula nga ate placenta eno eri mu kifo ekitali kituufu, then kiba kitegeeza olina okumakinga sure nti era ofollowinga oba ogoberera doctor wo byaba akugamba, kuba singa placenta eno teba mu kifo kituufu ate eyinza okuviirako obuzibu. So specifically omukyala abanga badde afunye olubuto ate nga bamukolako operation alina okumala ebbanga ery'emyaka 2 ku myaka 3. naye ate oba obadde ofunye olubuto olwo ng'ekiseera ekyo tekinnatuuka, oli advised oba okubirizibwa okubanga at least obeera in touch ne musawo wo n'abanga ate akubuulira biki by'oba olina okubanga okola. Webale nnyo okubanga obadde naffe ku musomo gwaffe ogwa leero, how long after C-section can you have another baby? Era nsanyuse nnyo okubanga twogeddemuko, mbooza ebibuuzo byonna by'olina mu comments wansi awo. Ate n'ekirala, tambuza video yaffe eno, girayikinge, giwe ab'emikwano babeere nga bayiga bye twogerako. Ate n'ekirala, oba olina ebibuuzo byonna bitubuuze mu comments. Subscribinga so that YouTube ejja kuba ekulaga video zaffe buli kanaku, ate weyongera okubanga oyiga ensonga ez'ekikyala oba obeere ng'oyiga ebisonga ezikwata ku bulamu bwo. Ku channel yaffe eno twogera ku bintu ebikwatagana ne ovulation calendar, okubala ennaku zo zosobola okuzaaliramu, okumanya ennaku ki zosobola okuzaaliramu, okumanya birwadde ki ebikwata omukyala oba biki ebisobola okulemesa abakyala oba couples okubanga bafuna olubuto, and then n'ekirala biki ebikwatagana ne women's health in general. Nsanyuse nnyo okubanga nkuwuliza, era enkya komawo ku channel yaffe eno tugenda kuba tuteekayo video endala. Tuteekayo videos buli kanaku ku ssaawa 11 buli kanaku ku ssaawa 11 zennyini, making sure nti ojja ku channel yaffe eno wagenda kubeerayo video empya. Ate n'ekirala, oba obadde olinayo ku topic gy'oyagala twogereko, olina omusomo gw'oyagala mbeereko ng'ogereko ku channel yange eno, ku channel yaffe eno, making sure nti ombuulira mu comments biki by'oyagala njogereko. Oyagala twogere ku PID, twogere ku infections, ku UTIs, ku fertility issues, mbuuza mu comments awo, nja kuba mbyogerako. Enamba zange ziri ku channel eza WhatsApp +256 701797876. Mbuuza ebibuuzo byonna osobola okubanga ate oddibwamu ku WhatsApp yange. Ka consultation fee ka $1 gwokka, oba osobola okuteeka ku namba eya Airtel Money, then nembanga ate nkuwa obudde bonna kuba ndi mba nkola ku balwadde bangi nnyo ku WhatsApp. So buli lwoweereza ekibuuzo kyo ate n'obanga otaddeyo ka consultation ako n'ompereza obubaka nti oconfirminze, then ate mba ngenda kuwa obudde bungi nnyo. Sanyuse nnyo okuwuliza mukwano gwange, komawo enkya ku channel yaffe buuza omusawo Gerard Massa, tugenda kuba ate twogera ku topic endala. Era olunaku olulungi, Omukama atukuume ffenna. Bye bye, beera bulungi. Bye. I take this opportunity to thank you, my friend, for attending today's lesson. I hope you have learned something from today's lesson. Let me know if you have any questions down below in the comments. I will answer all your questions. Just ask me any questions you might be having in regards to today's topic, or any topic you could be having. Ask me down below in the comments and I will answer all your questions. Become part of our channel. Subscribe so that you get new videos we put out every day. On this channel we talk about the ovulation calendar, we talk about the ovulation calculator, we do also give pregnancy tips daily. Remember to subscribe for new videos I put out every day, and remember to support our channel so that we can grow and reach more couples, more people who need this information. Support us through Sendwave or through World Remit apps. You could also support us through Airtel Money or MTN Mobile Money so that we grow and touch more people. Subscribe for new videos we put out every day. Gerard Massa, the health educator. May God bless and protect us all. And remember to come back tomorrow for another video. We put out videos every day at exactly 17 hours. We put out videos, new videos come out every day at exactly 17 hours. Remember to hit the subscribe button, support us so that we can grow and touch more people, and see you in my next video. See you and have yourself a fantastic and healthy day. May God bless and protect us all. Bye bye. See you.